Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera omukuto gwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira nga bulijjo programu yaffe eno ey'omukulu amanyiddwa nga Shama Updates tugikomezaawo ensonga za MC Cut n'ensonga endala ezigenda mu maaso wabula mu mboozi eno ogenda kuwuliramu ebigambo by'ebyobugagga eby'omu ttaka eggwanga erya Ukraine walabye olunaku olwajjo President w'eggwanga erya Ukraine bwe yabadde akyaddeko mu White House mu ggwanga erya United States of America walabye engeri gye baamutwalaganyizaamu wabula nga ebyo bitadde ebbali abakulu bano balina endagaano gye baasayininze ebyobugagga eby'omu ttaka ebiri mu ggwanga erya Ukraine bigenda kuba bisiimibwa eggwanga erya America oba bigenda kuba bisiimibwa abamu ku bannansi b'eggwanga erya America wabula nga tebifuluma ggwanga lya Ukraine kitegeeza eggwanga lya Ukraine eggwanga lya America ligenda kuba nga libagattirako ku nsonga y'okutondawo emirimu mu bannansi n'okulaba nga bagezaako okuzzaawo eggwanga lino libadde likubiddwa gavumenti ya pulezidenti akulembera eggwanga erya Russia amanyiddwa nga Vladimir Putin kakati mu ggwanga erya Uganda mulimu ekyazuulibwa ng'amafuta be muzenga muwulira ng'oggyeko okusima pipeline egenda okuba nga etwala amafuta mu ggwanga ate erya Tanzania era nga kino ekikolwa kiragira ddala nti amafuta ago tegagenda kugasa nnyo bannayuganda oluvannyuma lw'okubeera nti amafuta gano gaatwaliddwa era emirimu egisinga obungi gigenda kuba giweebwa bannansi b'eggwanga erya Tanzania oluvannyuma lwa pipeline eyazimbibwa era nga bw'ozzenga owulira nga bwe tuzzenga tukuwa kakati waliwo omuntu omu amanyiddwa nga MC Cut ebimu ku bigambo by'adde ayogera ng'ategeeza nga bw'alina ebyama bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bannayuganda nga bali mu kubimubuuza sebe ebyama byogerako bituwe kati bwe twogerera batandise okuba nga bamwanukula luno bwe ruba lutalo ayinza okuba nga alina kye yalumbye ky'ataategedde kakati njagala mbikuwe ate nga bwe tugenda mu maaso n'okuba nga tukuleetera amawulire ku nsonga ezitali zimu omukulu ono amanyiddwa nga Katamba abangi gwe mumanyi nga MC Cut omukulu ono kimanyiddwa bulungi nnyo nti atuukirira era mukwano nnyo ogwakulembera eggwanga erya Uganda General Yoweri Kaguta Museveni kati abaana bamugamba twagala jjukira yavuddeyo n'ategeeza nti ye alumirirwa abavubuka kati bamugamba mu nkola ey'okulumirirwa abavubuka twagala otegeeze mukamaawo General Yoweri Kaguta Museveni nti bannayuganda bagenda kufiirwa emirimu olw'okuddira pipeline n'ogizimba ate ng'amafuta egatwala mu ggwanga erya Tanzania kino kigenda kuleetera bannayuganda okufiirwa emirimu egyandibadde giyamba abavubuka b'ogamba boolumirirwa kakati kankuwa ebigambo bya Shama Updates ng'era bulijjo nga butera okubeera nga tukola then oluvannyuma tugenda kuba nga ate tujja tubeere nga tweyongerayo n'ensonga ezitali zimu mukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira tanaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna twagala kyaffe njagala mbalage bills bbiri eza strikingiddwa emu ye Ukraine endala ye Congo njagala nzibalage in comparison ku kya Museveni webuuze eddeni nga tuna twita kale ba idle busy kale tukkirize tuli ba idle busy kale tukkirize tulimu perspective ki ekyatuleetera okufuuka ba idle busy kuba tugambye olumirirwa nnyo bavubuka bano otulumirirwa yes tweyanzizawo okutulumirirwa MC Katamba ne tukwebaza n'okulumirirwa bavubuka banaffe ab'obuwala boosiize siriimu nabo balumiridde mu eyo kategori tweyanzizza akati njagala nkulage deals bbiri eza strikingiddwa emu ya ggwanga lya Ukraine eddala lya ggwanga lya Congo eno ya Ukraine oziraba tamuzi ezirimu minerals za Ukraine zonna zigenda kubeera manufactured by America mu ggwanga erya Ukraine tezifuluma kitegeeza ki job creation ku baana be Ukraine kyekimu n'ekye Congo bwe kito wekiri then tujje ku kya Uganda gano ge mafuta ga Uganda eno ge mafuta ga Uganda Museveni munango yogowagira oyo yatufudde idle busy yakute over 1 million jobs nazikwata nazivuga nazijja ku bavubuka be Uganda boolumirirwa yes bavubuka be Uganda boolumirirwa natujjako emirimu nagivuga nagitwalira aba Tanzania fe bana Uganda tugamba nti ikapu eyimirire tugamba ti pipeline tugiyimirize kubanga emirimu gino jaffe gy'aba na Uganda lwaki ogitwalira aba Tanzania okitegeera ekintu ekyo wabula ono omuyayi ye kye yakoze yagigabidde ba Tanzania kakati ubanga otulumirirwa muvubuka munnaffe tuyambeko kasita Museveni omutuukirira omugambe nti eno pipeline ikapu gy'ofulumye gitwale Tanzania amafuta gano gasobola okugasa bannayuganda abavubuka bano ne bafuna emirimu ne batabeera idle busy ogenda kuwozanye bulungi Wakyagulanyi kye yatulaga ekyo gwe gw'olumba ekyama ky'osirikidde gw'olumba ekyo yatulaga n'atugamba nti bavubuka mmwe mubanje ebyammwe ekyo kimu Museveni gold wa Uganda Congo eri mu mineral deal naki na America wabula yamugambe nti gold on tomufulumya refineries take one Museveni gold wa Uganda yamukute ali ebusia yamuwa wagagai company ya China njaga otwage refinery jeji refinery ya gold yediddawa
refinery ya gold eriri da mu Uganda refinery ya gold eriri da mu Uganda wabula China ekwata raw material ne mutwali China je babikolera ne badda ne babituseera kakati gwe mvuka munafa atuyamba atulumirirwa fa bali idle busy tuyamba otugambire mu 7 nti munange refinery eno sengo giteke Uganda esobola okujuna bannansi ba Uganda ekyebekena kuba tuyambye okitegeera ogenda kuba tuyambye nnyo emusikatsi era tuli kwogerako ebiseera byaffe byonna okitegeera omusenyu gw'emulwera gwe gukola amatala ga chandalier wabula kiche bakola Abachina bagwetika ne baguteeka mu buveera ne baguvuga amatala go bagakolera China ubagakolera China ne batudiza product ne bagiteeka mu kiyembe ne batuseera essente amatala go ga bay aga chandaliers nengo omusenyu guva waffe kakati emusikatsi atulumirwa abavubuka nga tona lumbone yatulage ekkubo okwerwanako mbadde nkusaba musenyu gwo mutuukirira bulungi mugambe nti senga Abachina bano bakwata omusenyu ogwo amatala gano companies factories ezo ne baziteeka mu Uganda osobola okuyamba bana bavubuka bali idle busy ne batafuna mulimu sijja kwogera ku health care system sijja jogera ku kubanga USAID we are stopping the cent emusikatsi nkakasa emyezi ebiri tofuna bukebe bwa RVs twatuuka wodi nga factory ekola ARVs eri mu Uganda ne sente olwazi stoppings ARVs ziva mu Uganda ne zibuna ensi yonna Africa in particular ne sente olwazi stoppings etaso nayo bajigadde ne bagamba tewacha ARVs tetulina sente emusikatsi ayamba abavuka especially abalwadde basirimu kaitandika initiative y'abalwadde basirimu ogambe mu 7 nti abavubuka bano beetaaga kuddagala lya sirimu togalawo taso oshegera neko tuloza nti ogenda kera kumacho otwasamire mbobera obera otuyamba mu diru kimukulu otuyamba mu diru ki nakulabye obulaginga nti nno abaana bo basomera nabisunsa na gaza yes naye bali ku basale nkiddemu abaana bo basomera ku basale basomera bwerere wafukamira n'ofuna ka basale gw'omugagga lwaki towerera abaana bo fees no batwale mu ssomero international nga lisasula fees lwaki batwala gyotasasula fees basajjamu mulekerawo okubulaginga oshegera namwe muli banaku ngaffe ne bakwa abawa kamera ne bakasukira n'obusamambiro mwe muloza fe twagala katiba muwe kwanga bakasukira obusamambiro obwo bwa kamera ne bakuwa ne kamera n'ogikwata emusikatsi we block asina wemanyi you happen to me my neighbor in Chiwatule just after opposite Oryx wakirirawo wansi oshegera wali neighbor wange a neighbor that I've never been proud of why you are ever drunk oyina akamotoka kovuga ka alia old model kovuga towegombesa just zine motoka muzipangisa bupangisa nengoye ne muzipangisa then ne mulowooza nti muli bakitalo nnyo bwobanga okyali mu category oba class epangisa engoye toyina kyoli okyapangisa engoye toyina kyoli emusikatsi njaga otage mansion gyozimba kale tulaga 5 ku 10 gyoguze gitulage emyaka 5 gyoberedde mu media emyaka 5 oli mu media naye okulerera abasajja abo lwaki ofuna kitono ne bamala ne bakkuba emisolo ne golowooza oli wakitalo nnyo Katamba erinnya lye gwe Katamba togenda kubeera kayine lugaba tolibeera just ekyo muline nakangubi just you are just stupid muli basiru busiru temanyi na muntu abatuusiza ku ekyo mbuyamba bavubuko tuyamba ku kimukulu ndaba ffe tuyamba gwe oshegera emusikatsi tolina kyoli ng'ogyeko ka block ng'ogyeko kakali akamotoka kako ali akabulaka akakadde tolina kyolina tolina otuwanira abaana obakoledde ki obakoleddewo ki music wa fiye gwe bagenda ofunako obusiru obukujjudde buno obwana buno this boy of 55 musiru nnyo oli 55 nayo kyali kalenzi emusikatsi style up fe tetulwana kufuna mirimu mugavu kale tuli bagezi nnyo government yakyagulanye genda twetaaga kuba tuli bagezi okitegere genda twetaaga naye tulwana ku protectinga byetukoze mu Uganda tubyagalako security fe kyekitulwanya twagala security naye ate mmwe mulwana nnyo osobola okukipinga akalimuko ku NBS oli musiru ate senga weekozesa ng'olina omulimu gwe nga weekozesa gwe nga tokola ku NBS twandigambe nti okay emusikatsi alina amagezi has done something the world is looking for a man who has done something not a man who can explain otuso tubulya nabisunsa nga abaana baliyo ku basale okitegera stop explaining yourself guys we are mentored by the best his excellence Kyagulanyi yatuyigiza ekintu kye bayita hustle nti go and hustle from scratch from grass to grace. That is how we are going to make it. That is the Uganda we want. Not beggars. Ngamwe ba emusikatsi ne mujate mu kamera ne mwefula nti buli bakabigwe populism ye kutawanya ne you block us. Ekyo nkikubulira. Oli block emusikatsi oli block. Tolina kyoli. Gendo tulambuze kale ku mansion yo gyozimbi. Gitulambuze. Tegere nti emusikatsi wa kitalo nya ayina kalina tulageewo. Oshegera. We are fighting because we are betrayed.
We are idle busy nga bogama because we are betrayed. We want what is ours and must benefit us. Munumirirwa bavubuka. Ngolumirirwa muvubuka ki? Toli muvubuka. Olumirirwa abavubuka. You are just jealous of us nti gogenda kufa. Already olina sirimuwo eddagala baliganyo digira ogenda kufa then fe tweyagale. Bavubuka tukozese youthful age yafe nga tumaze okujjaka kakizempa tweyagale. Gwe kye kikuluma. Ne tolina mbu kyamanyi nyombo olumirirwa fe ku diru ki? Gwe obanga toyina na guts toyina balls ziwerera bana bo fees nga bali ku basari ziyo nayo naje bali toyina right kuogera. Shut up Katamba. Toyina gundi ya kuogera. Toddamu kutogera ne bibi binosonsi byo tuyimiza kasasiro mujani no mutuvimbira ko muzimba ku diru kimwe bakyali. No sense. Wama respect my people them. Munansonyi wokuyomba. Naye buno bufala buno bwe butukyankalanya buno. Kefulambu kamala wamala yo kigwe katisigwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nedobozi Aji Abudu omusomi weddwa. Nkola ku nsonga ezenjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucyankalanako jangu kusomere kuddwa kubeda nedda edduwa z'abaawe edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.